You can analyze your music without abusing anyone who's blind. Awono babadde bagenze okubanga batendinga press conference ya King Sir. Jukira King Sir yetegekera okubanga akola show ye gye nategeddeko nti ya nnaku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwa January. So abadde mu press conference naye babatutte tebalinnya bibino wa Fulanka Ntambi nkulabyeko kataba ku gajambulo olabye enkwe ye Fulanka Ntambi kabadde kaweddemu ne Shalom ku press conference ya King Sir nabagamba babadde babakubye mbu bayogera ku Kyagulanyi. Fulanka Ntambi ne Shalom nabagamba mulinganga kondomu oba wakagigula mu dduuka eba n'omugaso omala ogikozesa oyina suula busuuzi. They used you olwokuba mwagala views ne following babadde babakubidde mu press conference ya King Sir era badduse buddusi misinde babadde babakubye mbu bayogera ku Kyagulanyi. You people bino tubibagamba. Fulanka Ntambi ne Shalom mujja kukiwulira eno gye mwapama babagobyeyo kati mwagala kwegula eri babagobye. Babadde bagenze mu press conference ya King Sir mbu beefuula mbu balifa ne bagala nnyo King Sir abantu be basanzeeyo nga banyiivu. Bababuuza lwaki mulijjo mwogera ku Kyagulanyi, bababuuza lwaki bulijjo mukola muti. Bino tubibagamba ezo nenkwe kye zikola. Alien skin kyaliwo gy'olina okunywa ku tuzzi bali abantu tebabaagala ate mwetwalayo. suwe bitwe bitambudde side zeyo naye nga olunaku olwaleero mukyala Spice Diana akyaddeko mu Lubiri Emengo ono naye yetegekera ekivulu kye ekigenda okubaawo. Naye awo wabadde asinkanye Spice Diana Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wayogeredde ku nsonga za Alien Skin ne Palaso n'abawabula era mu bigambo bye ayogedde bw'ati. Alien Skin nze nasooka okumuwulira omwaka oguwedde emboozi nali ndi mu Amerika eyo nfumu nampeereza obubaka nti kakati Palaso Mayanja kabaka yali kyajje amuyita okumuyirimbira mu mazaalibwa ge by'oluyimbi namubuuza yakubye muyimbi kyoli tebamuyita Alien Skin nze nga simuwulirangako nti kyali naye olwakubye naye wamama Patrick Mulowanda oli ye Mayanja olwendendala yange Pius Mayanja kojjange babangabi tibalwanye nesimanye ebifulu byayise Bamayanja balina ekitonde ekitayogerekeka wagala kubalabanga bali mu nnyonyi bagenze kuyimba Nigeria. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'ati wasobodde okuba ng'ayogera ku mbiranye eziri wakati yaabwe. Kye twategeddeko nti ababiri bano basobodde okuba nga omukulu Captain Mike Mukula ateekawo enteesaganya nenja era nga olina kugambya mbu yasoose kuba nga asinkana Alien Skin eyategeezezza nti ye tasobola kutuula ku tebo y'emu ne Palaso era nti oluvannyuma twalabye Captain Mike Mukula ng'ali ne Palaso ne bazadde be naye agavaayo galaga mbu Alien Skin yagambye ye ayagala basasulira ebintu bye ebyayonooneka kubanga essente nyingi so tetumanyi oba binaagwa bitya oba binaakomenkereza bitya eside zeyo. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tulaba nti olunaku olwaleero Dr. Kano Kizza Besigye abaddeko mu kkooti naye wabaddewo okokko essasage nti munnamateeka we amanyiddwa nga Aaron Kizza akwatiddwa.
Nkiza bwatyo bwakwatiddwa abanamagye naye nga oba tomanyi Aaron Kiiza ono abadde nnyo mu misango egy'enjawulo naddala yakola kyamaanyi nnyo okulaba nga omukulu Kakwenza Lukirabasajja ava emabega w'emitayimbwa era aludde nnyo nga munnamateeka w'ekibiina kya FDC naddala n'abantu abali mu kibiina ekyo kya Forum for Democratic Change so akwatiddwa tetumanyi kiki ekinaddako naye nga ebibadde mu kkooti kyensobola okukakasa nti Kano Kizza Besigye aziddwayo eruzira nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ye mwana mulenzi Fiki Gaza alabiddwako ne minisita Baramu Barugahara era waliwo byamusibiridde oba entanda gy'amuwadde etu lyamuwadde nti atwalireko omukyala we wabula kino kirese abantu abamu nga bawanda muliro katugendeyo ko tulabe. This is a special package to Her Majesty, the First Lady of Gaza Empire. So, Ochitiwa, omukulembeze wa Gaza Empire, Kabaka wa Gaza Empire. Bine bintu bitwalire namukwaya mama w'abaana. Everyone ready? Everyone ready. Everyone? Everyone ready. Everyone ready? Everyone ready. Ready? Yeah. Minister to the world. Minister to the world. From the ghetto to the world. Everyone ready? Everyone ready. Gaza to the world. Minister to the world. Awu. Keyo katugendeko ew'omukulu Saanya banne nga bwe bali mu kkomera bagamba nti ebyo byayogera tebikwatagana era nti ayogera nnyo obulimba mbu ne bwe baali mu kkomera eyogera ng'ebitakwatagana bano batuuse n'omugamba nti akomyewo obukadde obutaano bwe baamuwa nti mbu bwe baali baakava mu kkomera baali tebalina wakulaga buli omu ne bamukwasa obukadde butaano banoonye ow'okutandikira. Bwe twava mu kkomera twatuukira mu bwanaffe twali tukolagana nabo ne batuwa emitwalo 10,000 ne bagamba tujja bakubira naye ng'omuntu gogamba agende tujja mukubira genda tujja kukubira agendewa nga tetulina wakudda era neebaza madamu Fulfiga amaanyi ge yakozesa kubanga bwe yamala otegeezebwako nti tutulina wakubeera n'amobilizinga akasente fenna ne batuwa miliyoni 5 buli muntu afune wakola ki wabeera era mbakakasa nti tulina gye tuvudde okujja wano era ndi wano bakakasa nti buli muntu omu kufa ali wano amanyi wagenda okudda nga avudde wano ne bannaffe abatabadde wano nabo bamanyi bagenda okudda nga bakola ki kubanga sente bazituwa ffenna kolamu kubasaanyi olwazifuna yali talina wabeera ng'asula muzigiti yagula piki alina piki kwavumira abantu ate ekitegedde era bw'agamba nti okutuwa sente ezo kyali kikyamu piki y'abasajja agizeeyo kuba sente bazimuwa n'agula piki kwata ebyo munnaffe bamugambye azeeyo piki gye yagula mu sente ezo kubanga watambulira binagwa bitya nze naawe ate munange nga tugenderera okuba nga tutuuka kaluka 2026 si wala nnyo tutuuse naye waliwo embiranyi abamu abakiraba obubi mbu buli omu yandibadde nga yeesimba gye bamuzaala n'alulidde ne pulezidenti w'ekibiina kya NUP ng'agamba nti wuliwo oli wammwe naye waliwo abakyakola ki abakyakikayaniramu olw'oluvannyuma okuwulira nti omukulu David Lewis Lubongoya ono Secretariat nti ayagala okubanga avuganya ku ntebe ya Kampala Central. Bino nno wano waliwo okuwanisaganya ebigambo waliwo okuwanda muliro katugendeyo tulabe. Akati kambabuulire n'ebyo obujega bwe tukola bakuzaala busoga n'olusoga lw'osobola okwogera obulungi n'otuleetera obuwagizi lwaki atojja eno wali olwedde omuntu ate nga wa kibiina kyo mwe strategy kijje mukola mwe strategy kijje mukola Lubongoya ewamwe Bunyankole oli Secretary General gw'ennyini y'ekibiina bwe lwaki toddayo ewamwe n'oyogera Olunyankole n'olwogera ne banno n'ojja n'abangi naye ate wale waffe we tumaze emyaka 40 nga tubiisana ne Museveni nga tuli bagunjufu mujjawo abaffe be tuzimbye muleeta obwakapere bwammwe bwe bagoba n'ewammwe gye muzaalwa bino tetubyogera kusosola gwoba tebabagoba tuyinza n'okubuuza mwabba nkoko mwabba ki
Bw'oli mwana wasomera mu Harvard University bakuzaala Bunyankole kiyinza kityo okubanga Bunyankole olise kuyitale jeno wa kibiina ekyagala change ensi yonna emwagala Bunyankole gy'otasobola kufuna constituency ng'olina kujja wano bannange wano Lukwago gwenjijawo. Ekyokulwanyisa kye mubadde muweesezza tekyalibadde kibi lwakuba mukitisse Kasoole. Kasibande Moses ye kennyini ali mu kwogera bamuzaala Butambala. Era mu mwaka gw'2016 baamukuba akalulu n'emabega ne bamwaka akalira e Butambala. Najja kipayopayo mu kulonda kwa 2011 e Lubaga eyo Mambuka. Naye nga teweerabira nti mu Lubaga eyo Mambuka mwe yali azze okwesimba teyayinaamu yadde toyireeti. Teyayinaamu yadde akazigo kubanga akazigo ke yali apangisa kali eyo saidi z'e Kabojja mu district y'e Wakiso. Kakati ng'osula Kabojja nga bakuzaala Butambala ng'okolera Lubaga kitegeeza nti Lubaga w'osinga okuwangaalira era we basinga okukulengerera. Ekyakummisa akalulu e Butambala si lwakuba nti toli muweereza mulungi oba si lwakuba nti baakwenkengera tojja kubeera mubaka wa paalamenti mulungi, naye baali tebamanyi nkola ze olw'okuba nti baali bakuzaalayo buzaazi nga si gy'osiiba. Ne Kabojja mu district y'e Wakiso mwe wali osula olw'okuba nti waddangayo kiro nga toyinza kuyimirirayo n'obasaba akalulu, ng'akaluluko oyina kasaba bano abantu b'owangaalira mu gy'okakkalabiza emirimu. W'osiiba okuva ku makya paka kawungeezi, naye teweerabira nti naawe w'okakkalabiza emirimu e Lubaga eyo Mambuka we weesimba waliwo abazaaliddwawo, waliwo abakuliddewo, era waliwo abajja okuziikibwawo. Naye bo tebaakugobaganya nti ddayo ewammwe e Butambala kubanga baali bakimanyi nti awo w'okakkalabiza emirimu gyo wadde toyinaawo yadde ttooyi. Oyagala Waiswa yeesimbewo e Busoga gy'akakkalabiza emirimu gye? Oyagala Lubongoya yeesimbewo Mwankole gy'akakkalabiza emirimu gye? Sigaana nti baweereza b'eggwanga ddamba. Naye olaba naawe yali aweereza ku CBS eya Buganda ennamba ng'etuuka n'ewaffe e Butambala. Wagaana okwesimbirawo ewammwe era kipayopayo ng'ozze ku ofiisi w'okolera ng'ogambye nti kansinziire wano wemba nsaba obululu oba nkiikirire nga nkiikirira ekitundu ekirimu omulimu gwange. Then ki ekirobera Waiswa okwesimbirawo mu kitundu ewali omulimu gwe? Mu kulonda kwa 2006 wagamba nti Ibrahimu Alhaji Kaddu Nabbi yakubba e Butambala ewammwe gye bakuzaala. N'okwata ekkubo n'ojja w'okakkalabiza emirimu mu kulonda okwaddako. Ne Waiswa agamba nti e Busoga baamubba mu kulonda kwa 2011. Mu kulonda kwa 2021. Asembedde azzeeko w'akakkalabiza emirimu, azze waliwo ofiisi ye, azze waaweerereza waba asinziira okuyingira paalamenti kubanga wano we basinga okumutegeerera we wali ofiisi ye w'akakkalabiza emirimu. Lwaki dde olufuuka olutalo? Lwaki ye afuuka zizza omusango okusaba okwesimbawo waaweerereza nga gwe wasalawo okwesimbawo w'oweerereza wadde nga tewayinaawo yadde ttooyi? Tewaliiyo yakuvuvuba, tewaliiwo yakugobaganya nti ddayo ewammwe e Butambala. Olowooza nti e Lubaga tewaliiwo be baziikawo? Olowooza nti e Lubaga awo tewaliiwo bannannyiniwo? Ng'omuntu ekyalo kyabwe Lubaga buuza abo bannaaviyo. Lubaga waliwo ebijja, Lubaga waliwo abaana b'abaami, Lubaga waliwo abaana b'abataka. Noonyereza ku famire ya Muzeeyi Kabuusu awo ng'oyambuka ku ddwaliro oba ku Ekereziya Katolika e Lubaga. Noonyereza ku famire eya Muzeeyi Kabuusu ojja kumanya nti ne Lubaga mwe weesimba yaliko bannannyini ye. Lwaki gwe tewaddayo ewammwe gye bakuzaala? Bwe baakugoba ewammwe we bakuzaala lwaki wajja wano? Ye Waiswa bw'alemwe waabwe gye bamuzaala n'ajja waakolera emirimu, lwaki gufuuka omusango? Oba mmwe mulowooza nti Buganda yonna yammwe? Nedda. Bw'otambulangako n'ogenda mu bazungu bajja kubuuza ovaawa? Nti nva mu Afrika. Afrika yonna
nti nedda East Africa. East Africa yonna nedda Uganda, nti Uganda yonna nedda Buganda, nti Buganda yonna nedda musaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Bugerere, nti Bugerere yonna nti nedda ekangulumira. Kitegeeza nti n'ekyo ky'olowooza nti kyammwe wabeerako ewammwe. Kati ate ne Wayiso alowooza nti Uganda yonna yaabwe. Bwenga bw'owulira nti Buganda yonna yammwe, nti azironga azo oli Muganda okkirizibwa okwesimbawo wonna weeyagadde mu Buganda, oba mu Buddu ewa Pookino, oba Butambala ewa Katambala, oba ewa Mukwende Ssingo, oba ewa Pookino wonna azironga azo oli Muganda. Ate naye bw'alowooza nti azironga azo oli Munnayuganda, buli constituency tekuzira. Mu ssemateeka oba mu mateeka wabeerawo amawemukirano. Mu mateeka amawemukirano g'amateeka ge galiwa? Ge gagamenyeddwa oba yo yakoze ebimenya amateeka, then abeera atadde amawemukirano. Mateeka era y'ensonga lwaki aweebwa ekibonerezo abaaye. Mu mateeka ga Uganda Wayiso oba Lubongoya wawe batadde amawemukirano. Teeka ki lye babeera bamenye okwesimbawo mu bifo gye bakakkalabiza emirimu? Bwe kiba nti balina kwesimbawo waabwe gye babazaala, naawe Kasibante Moses si mu Buganda mwonna mwe bakuzaala. Oyina we bakuzaala mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Butambala, ekyalo bakiyita Kyerima. Naye tukkirize tugaane nti ffenna gye batuzaala olw'okuba tetuwangaalirayo tetuli b'amaanyi kimala. Waliyo abawangaalirayo ababeerayo. Kakati ekibuga gyeri business center tufokasinga nnyo kubakoleramu okutukiikirira, kubanga eno business center tetufokasinga nnyo kubaziikibwamu. Yensonga lwaki naawe Kasibante Moses wajja e Lubaga y'omumambuka n'ojja wa Kalulu ate nga waliwo bannannyiniyo. So nti kino kye mubadde muleese kibadde kyakulwanyisa ky'amaanyi, era kibadde kijja kummenya ennyo okudifendinga, lwakuba nti ono gwe mukitisse dofe nnyo talina magezi, kubanga n'enjiri gye bali mu kutambuza olunaku olwaleero ya busosoze mu mawanga. Tebakireeta nti Wayiswa ava atya eri ewaabwe n'ajja yeesimbawo. Tebakireeta nti Wayiswa lwaki teyeesimbawo Busoga azze kwesimbawo wano, wabula bakireeta nti Wayiswa omusoga lwaki teyeesimbawo e Busoga n'ajja ewaffe mu Buganda. Lubongoya Omunyankole lwaki teyeesimbawo ewaabwe Mwankole n'ajja ewaffe mu Buganda. Naffe we twalyebuuliza bannavyo bye balya ffe basite booni. Omuntu ava atya e Butambala n'engatta egudde e Lubege, kubanga oyo Kasibante yalwala nnyo envunza mu buto. Ate mwe muyinza okugamba limba Kasibante yalwala nnyo envunza mu buto, yajja ab'ebbeera oyo gw'olaba. Ekyakujja ewammwe e Butambala n'ojja weesimbawo ewa banne e Lubaga, ewammwe tewaaliyo bifo, oba ewammwe waali wateredde nnyo. Bw'obanga tewali mu byanfuna n'okimanya nti Kaddunabbi bakyamwagala, lwaki mu kukomawo waba wali oyagala kukulaakulanya kitundu kyammwe tewakomawo nga kansala? Lwaki tewakomawo nga LC5 oba LC3? Kubanga nti wali gwe ate oyagala mulyo. Ekiroto kyo kyali kyakufuukako MP, era waviira mu Nabutambala n'oyambuka n'ojja ekibuga. So singa byali byankulaakulana ya ggwanga ku lw'enkulaakulana y'eggwanga oba eya Buganda gwe gye weerimbikamu nti gy'olwanira ne Butambala twali tulinayo ebifo ebikalu ebyetaaga abaweereza abaali abalungi nga ggwe. Omanyi mmwe mulowooza muli balungi. Lwaki tewagenda kuba kansala? Lwaki tewagenda kuba LC3? Lwaki tewagenda kuba omuluka
lwaki wanoonya kifo kikalu naawe kyosobola okuyiikiriza bw'oba wanoonya ekifo ekikalu kyosobola okuyiikiriza wookolera si ggwe yasembayo okukinoonya bangi bajja kunoonya ekifo ekikalu azirongazi balina akakwate kuwo statement eyo nga tewagikola ku Luhindi owaye statement eyo yemu nga tewagikola ku Luhindi ebiseera we yakiikirira ennakawawa wali bali mwezo nga statement eyo yemu tewagikola ku Frederick Luhindi ate by then mwenna mwali mu setteeserezo eyo statement nga tewagikola obusajja bwerimbika mu kwagala Obuganda nti eri ewaabwe tebateredde lwaki bajja ewaffe ne bajja eri ne bawa abakulembeze baabwe ekitiibwa ne bajja eno ewaffe ne bavuma abaffe aba Buganda nedda tebavumanga ku bakulembeze ba Buganda bavuma abakulembeze abaali mu position abazza emisango oba bagamba ku bakulembeze abaali mu position abazzanga emisango bw'oba oyagala nnyo Buganda gwe ki ekikuvumya Kyagulanyi teyeddira mbogo gwe ki ekikuvumya Kyagulanyi teyeddira mbogo lwaki tovumamu Besigye omukiga gwe bw'oba oyagala nnyo Buganda Kasibante Moses mutabani wa Byasaali eyeddira ennyonyi wadde ng'olimba nti weddira mbogo tubuulire mutabani wa Byasaali gwayagala ennyo Buganda lwaki tovuma Besigye lwaki ovuma Kyagulanyi lwaki buli lwokwata akazindalo praisinga Besigye novuma Kyagulanyi nti bino bisukkako ku mawanga oba osanga naye mu Besigye mwowulirira emirembe wadde nga si Muganda lwaki oyagala nze njiwulire mu mpuuga omubbi nneme okugiwulira mu Waiswa omusoga oba lwaki oyagala abannakawempe bagiwulirire mu bampuuga ababbi baleme okugiwulirira mu Waiswa olw'okubanga musoga oyagala Kazibu Bashiri mbaziire yeddira ennyonyi muyooyoote mpise bubi Rubongoya olw'okubanga mu Western Uganda ono Omuganda ye ne bwakola amajani muweeweete waakalya Buganda fe waffe Buganda maama kasitozza omusango ne bwoba tekibaako nti olw'okuba nti ye yakuzaala toli wa neighbor azironga azazudde nti gwe alina omusango gwe gwakuba wadde ng'oli wuwe era mukimanye nti mpuuga abadde tagambwa akolwa kuba abadde tayagalwa oba ababbi babadde tebagambwa akolwa kuba abadde nga tebayagalwa naye lwa nsonga nti baasobya ate be mwagala tukyawe bo tebannasobya newankubadde tuva mu kabbira ez'enjawulo naye tulina ekitugatta mu birowoozo ti ffenna twagala Uganda ennungi kakati saagala ekitugatta kibeere Buganda kyokka nti olw'okuba tuli Baganda ogenda otta abantu gwe sobya Muganda munnange bagende bakukwate ne baka abasajja nga ate oli mukulembeza Muganda munnange mpala n'omusogo omukozi mpala n'omunyankola omukozi olw'okuba njagala okugenda ne Muganda munnange bw'olibanga gwe musobya nja kukalirira ng'akagege nsiisiitire era mbiitize omusoga Waiswa Mufumbiro mulekerawo okulowooza nti Abaganda babiito omanye ababiito be batasobya mulekerawo okulowooza nti Abaganda babiito nti Omuganda wanaakola ensobi yonna mu linnya lya Uganda si erya Buganda tetulina mumugambako oba omusoga talina mumugambako bw'owuliranga omukulembeze mmenga alina ensobi gy'akoze ng'eri affected to Buganda onule Waiswa najja n'agyogerako omanya alwanyisa Buganda naye ne bw'olijja ng'olina erinnya nti Kikomeko ow'enjovu n'okola ensobi mu ofiisi eya Uganda Waiswa tojja mmubuulira ebyo ebyekijega byammwe tamugambako sijja mmugambako olw'okuba oli Muganda bajja kugamba alwanyisa Obuganda oba alwanagana n'Obuganda kasita otuula mu ofiisi y'eggwanga obeera questionable era obeera accountable ku buli nsonga kubanga n'Anita Amongi gwagambako si Muganda
zino ensonga si z'Abaganda era Abaganda mulekeraawo okumanyira Kabila endala. First of all, most mwaleeta ekizibu omusota omunene gwe mwalunda gwagejja ne gugenda mu bannaffe abaawa bano abaana ab'Ekkaramojja ne gumira bakadde baabwe olw'okuba wali ebyobugagga ebiriyo. Abakyala ne bakwatamu obwanguwa n'abaana bajja mu Buganda kufuuka bamasiikiini. Mwe kyemugamba embeera ebasanyusa olw'okuba mu mwagala ogulumezi baffe Abaganda. Omusota gwe mwalunda ne gugenda mu Bakonjo e Kasese ne gusikayo ne gumira. Abaana b'Abakaramojja ne bafuuka ng'ebinyonyi mu kibuga okulojjanga ebijanjaalo ebitukuddwa ku mmotoka obubadde buyiise bagende balonde bafumbe bafune ekyokulya. Kalooli e Kampala tezikyalina kyakulya bye batikkulira kasooli abo abaana beefugawo dda. Mwe abaleeta ekizibu mu Uganda ate mwe abaagala okwefuula ab'ekitalo ennyo. Mwe mwagala okulowooza nti musobola okutegeerera Kabila zonna ezibonaabona. Bw'aba Waiswa talina kwesimbawo mu Buganda olw'okuba si we bamuzaala. Gwe ssaza mwe weesimba lyali lyewammwe. Eri ku NCK TV kugamba kimu nti teweerabira ku subscribing oba ng'obadde tonaba ringing that notification bell, sharing and liking. Mawulire tutalina mangi nnyo tovaawo.